If you want to be successful, find out what the price is and then pay it. Bowe yagala okubeera omuntu asukkulumye ku balala. Find out what the price is. Tegeera omuwendo and then pay the price. Then ogusasule. Osasula omuwendo. Buli muntu alina wakulaakulanya omuntu alina walaze abaddeko n'omuwendo gwasasula. Waliwo omuwendo gw'olina okusasula. Arezi asibujingo yajira kuifa kuve Masaka. Bwe yajira kuifa n'abeera house boy wamkulu Sentongo. Bwe yava wamkulu Sentongo bwe yavumba munda atandika obutembeeyi. Bwe yatandika obutembeeyi n'asonda wakasente n'agula essimu. Isimu ezenene zemwetimbanga. Ezison Erickson. Bwe yagula essimu eyo Erickson eyo n'atandika okukuba essimu ku Impact FM. Bwakuba ne Alpha no za Pastor Serwadda ngejayine dewoze senekere bedungi bwerito yakubanga essimu ng'abawene ennyiriri bagamba omwana ono ayinza okuba alimu embeera ey'enjawulo ne batekawo okulonda abawuliriza ba Impact ne bamulonda okufuuka ani pulezidenti waabwe bwe yagenda eyo ng'afuze pulezidenti w'abawuliriza the rest is history. Laba wafuka omusumba ewa Serwadda bwafuka omusumba noza n'abanga omulenzi oddala alina ekitone ekyamagezi n'okubikula Bayibuli n'afuka omusumba bwe yafuka omusumba according to him Pastor Serwadda n'atandika okumutulugunya bw'atandika okumutulugunya neyeekyawa n'agamba wano kanveewo ntandika obusumba obuki obwange okadadda kakola ki kaddadda kakati mukulu Bujingo bwe yayitamu ebyo ebintu byonna n'abeewa Serwadda nga muyisizza bubi kati waliwo abaana abamuli obubi ennaku zino. Njagala bakyazeeko abaana abo nabo tubawulirizeeko abantu baffe bawulirizeeko nabo. Njagala bakyazeeko nabe nina ensonga zange onomala bakyaza nina ensonga naye zengenda nga ntambulira mu bufu bwabwe nabe ngenda okugamba. Kale tugende mu maaso. Kale tubaniriza nnyo nga bulijjo wano ku Celeb Jazz amanya ddoboozi yenze One King Smith tuba tuguse ennaku z'omwezi ziringa bw'oziraba ku kalenda naye ng'ekyensinga okakasa nti mwezi gwa kutaano oluusi ebintu bino bikyukamu ne mutunenya bane temutunenya nnyo kubanga Uganda tubeera tudduka speed ya waggulu nnyo wannewali naye basize nzekka nga bulijjo deep analysis ensomesa ya Ggula Obwongo. Ggula otya Obwongo okulaba munno ofumintiriza ku ebyo by'ogenda okukola ki okukola enkya ebigenda okyusa obulamu bwo n'ebyo bitwala ensi yaffe Uganda mu maaso si nsi yokayokeka. Olwo omusajja omu yabuuza Great American n'agamba muno teweebuuza ki eggwanga kye likoledde wabula buuza ki ky'okoledde eggwanga. Tuli mu episode zaffe zino eza Ggula Obwongo naye nga tuziringa down ku subject egambibwa muno bannabyabufuzi n'enkulaakulana. Okulaakulana otya mu changing political environment? Bano battibwa, bano basibibwa, bano babbya amabaati, bano baganya okusasula abantu. Nayogedde bwati political environment eshaping etya face ya development mu ggwanga naye nga tunagenda ku level ya ggwanga twagala tutandike naawe omuntu gwandaba ddala gwe. Salaamu alaikum eri baganda baffe abasiraamu, mukama yeebaze eri baganda baffe abalokole n'abenzikiriza ez'enjawulo ne bweza eri abo abakkiriza ate mu nsaasi ne mu bamweyana ng'omukulu amanyiddwa nga Umaru. Kubuuzizaako how are you doing? King Montage Studios temubeera birateekamu ssente Jesse Tours and Travel sijja kulemeraawo bagamba nabo batwala abantu ebweru mubeekwate then n'abasembayo abakatwegattako be bannaffe aba GTM Computers. Ekitegedde nnyo GTM Computers basangibwawo Kampala Road namu beegatteko omukulu Dennis ajja kuba akuyambako n'okulaba muno okwasaganya ensonga zino ez'enjawulo. Olunaku lwaliro si lwa njawulo ku nnaku endala wabula lwa njawulo because ennyambala mpya face simpya n'ebigambo mpya. Nze ne Sseka Bagenda. Sseka Bagenda ono atuyambako kuba tochi mumanyirivu ate mwogezi wa njawulo, si motivational speaker wabula inspirational speaker. Akuba tochi mintu enjala okulamu nate tukutuusako deep analysis na ddala mu nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda. Sseka Bagenda oli otya taata? Gye ndi ssebo. Oli bulungi? Ndi bulungi. Webala akasaati. Alhamdulillah. Amiina. Ekisibo kikutambuza kye twatandika ekisibo kya nnaku mmeka? Ennaku 7 kati. Kati twakataako 7. Ennaku ziri 7. Amiina. Kikututte kitya? A revolution is not an apple that falls when it is ripe. Kituufu. You have to make it fall. Kituufu. Olina walampa omuti. Otegedde embeera enkyukakyuka si apple egwayo kange eyengedde. Olina okukola ki? Okugiwanulayo. Emabegako awo wabwe bigenda mu maaso ndowooza bikyagenda mu maaso ddala. Kituufu. Omwana omukuumi bwe bakwasa emmundu yagenze natta mukama we ng'amulanga ki butamusasula. Twali wano juzi nga twogera ku basajja ab'omululu abagagga batasasula baana. Mu episode yaffe yali eyokuna. A revolution is not an apple that falls when it is ripe. You have to make it fall. Omwana oyo yafudde naye
aina we yatutensi kituufu allegations nnyo zavuddeyo nga zoogera ku mwana oyo mu mbeera ey'enjawulo nga bagamba muno minisita ono bayinza okuba waliwo obukuukuulu backline eyavuddeko kubanga akubibwa amasasi kubanga ne komanda teyamuse yagambye nze sina buzibu ku mwana yenki muntu sina buzibu ku muntu wa wansi obuzibu bwange mbulina ku bosi wange abadde tansasula abamagye ne bavayo ne bagamba babasasula nga enaku z'omwezi 27 anti obudde bw'ekintu bwe butuuka obudde we butuuka obw'embeera olina okubaawo obw'ensi okukyuka oba ebintu otandika okukyukakyuka waliwo ebintu byogenda okutandika okulaba nga bibaddewo ate tetwenyumiriza bwenyumiriza naye tuli basanyufu nti mu nnaku ze twatandikiramu okusiiba revolution eno omwana akoze ekikolwa ekirwanirira abakozi kakati essaawa zino tewali boosi alina muntu ng'alina mundu ng'amwetoolodde asobola mulyaza amaanya tewali muntu yenna akozesa abantu ayinza kuba nga yasigadde mu mbeera gy'abadde bulijjo ng'ayisaamu abantu revolution zedali apo waliwo enkyukakyuka egenze mu maaso yatandise dde okugenda mu maaso bino bitadde ku kisibo ensi nagamba ekisibo ky'ensiibe ennaku 37 n'abantu bange 27 amasimu nagafunye abantu bangi nnyo batandise okuneegattako naye natandika initially n'abantu 27 think tanka yange twatandika okusiiba ate okusiiba kuno tukimanyi tetusiibira bwereere tuwezezza ennaku 7 olunaku olwaleero olunaku lwa Sande tetusobola kusiibira bwereere okyalaba ebintu bingi nga bibeerawo okyalaba ebintu bingi Uganda enegenda kukyuka ekuba essama gyotalabanga nako gyotasuubiranga nako nti yalibaddewo musiiba nakusiibira bantu kuttibwa si kuttibwa ne bwe tulaba abantu baba bakabidde amaziga ebbanga ddene nga beetaaga enkyukakyuka waliwo omuntu alina okuteeka obulamu mu matiga n'agamba nze kannumwegera kubula abalala mumanyi bagamba waliwo embeera etagenda bugenzi nakusaba kokabula n'okusiiba okusaba naye bayibuli egamba nti waliwo ebintu byetajja kujjawo okujjawo ng'osabe n'okola ki n'osiiba olaba n'abasamize basiiba President Museveni alina obubaka bwe yayogedde ku nsonga eno n'agamba kyamulumye nnyo kubanga yaluuzinze omu ku ba strong men mu gavumenti ye andi olaba bwali bwe yaliyogedde kubanga ku myaka 64 omusajja gy'abadde nagyo myaka abantu abasinga bakola ensobi nga baggwamu essuubi ne singa abantu basomesebwa ne bategeera obuwanguzi bujja butya myaka 64 eggwanga olwo liba litandise liba ligulumiza omuntu abagenda oddiyamba omuntu atandika okuyamba eggwanga ng'alina emyaka 5 naye lwaki omuntu akulira abakozi mu ggwanga lya Uganda yandibiddeyo n'abate nga omukozi oyo yennyini gwakozesa agamba muno tasasulwa wulira embeera Minister of Labour Employment and Industrial Relations Sigeza yalibadde ate akola ng'ekyokulabirako ng'abakozi abasasula nga abaluwinga abantu bano bakozesa so minisita omulambo wabanga abadde tasasula abakozi be olwo kyekiri wansi awo tubadde tunenya abagagga era buli lunaku tubanenya abagagga sekinnooma alina kampani emu oba akeedi emu gyasolooza n'obuntu obulinga obwo oba takisi 10 oba takisi 4 n'abanga ayisa bubi abakozi olwo no minisita abamu ku balengera ekittavu ky'eggwanga ne bategeera nti kikola bulungi oba nedda mulimu ensimbi oba temuli bw'abanga abadde tasobola kusasula mukuumi private omuzirikale atalina kumpi wa dranka ng'abadde si mumativu kitegeeza nti eggwanga lino nga bwe nagamba mu episode yaffe ewedde nti eggwanga lino lyetaaga okusabira n'okusiibira kye tulimu kati era tutandise okulaba enkyukakyuka amawulire kale nga tunagende naye kano neebuuzeemu kyakusanyusiza gwe kyakuyisiza kitokola muno minisita yakubiddwa amasasi nattibwa mu mbeera bwetu wano mu Buganda tetusanyuka nga abantu bafudde naye bwe kikwata ku ggwanga nti eggwanga lirina okukyukakyuka waliwo abantu abalina okufa waliwo abantu abalina omusaayi gulina okuyiika tulina okukkiriza omusaayi ne guyiika olwa abantu abala okugula obwongo oba okugula amaaso gaabwe ne baraba saasanyuka nga baminisita bamuse naye ebyokuyiga bitandise okuvaayo obesebo kati abantu bonna abadde nga tebasasula abakozi ndowooza kati yesaawa atandika basasula abakozi ba bodyguard naddala bamukwata mundu basiibye ku kijjobi nakujaganya nga KFC zifuuse KFC amata gafuuse mata era kati mukita challenge ezimu abatera okubira ku social media abanywa amazzi baganywa batemera emisitute gy'embuzi bagitema abaana bawuta ebirenge n'ebirala
Wilson Sabiti yataddewo embeera naye bagambye muno yadde munyiivu nnyo naye n'atuuka n'okwetta n'agamba kane magombe kankusangeyo andi akitegedde nti repercussions ziyinza okuba enkambwe ennyo bagende bonna emagombe kale bagende kyakuyiga ki ekyokuyiga ekiri mu nsonga naddala abakozesa abakozi beeyise bwe bato oba basooke bayogere ne bakama baabwe nabadde njogera n'omusajja omu omukukunavu mu ggwanga wano n'agamba mbisa bagenda okiraba mwasanyuse nnyo oba abantu basanyuse nti ono mwana Sabbiiti yasse minisita omulamba naye okimanyi ti n'abakozi balina ejjoogo omukozi omukwasa site okwasa fowa abantu bayinginiya site n'omuwa ensawo za seminti 10 nabbako ensawo za seminti 4 omukwasa emitayimbwa olugiyingiza gyeyingiza gyafulumya nga gwoli ludda wananyini giyingiza bagamba nti n'abakozi bano wadde babawolereza omwana Sabbiiti yakoze ekigambo abakozi ne bawolerezebwa naye n'abakozi nabo balina ensobi zaabwe era naffe nga waŋŋamba ng'agamba nti bo abakozesa abagagga bakozesa abakozi pozi nga tokozesangako ku bantu nabo basanga obuzibu lwakuba mu ensi gye batonanga ejajinga temutunuulira buzibu bwabali abantu abakozesa abaana bano naye nabo balina ebizibu bye bayitamu omuntu omukwasa kampani n'agisuula mu myezi 3 nkufuna bulungi olidde kale awo nyini wenjaga tugendeko ku topiki endala oba ku kintu ekyekibadde kigenda maaso mu ggwanga olunaku olero waliwo breaking news zenfunye Kano Edith Nakalema has been appointed as head of the State House Investigator Protectorate Unit. Eno unit tebaddeewo mpya nnyo. Jjukira mu kwogera kw'omukulembeze w'eggwanga yavuddeyo n'agamba muno agenda kuteekawo akabinja akapya akalwanisa obulyake obwenguzi okuwutanya ensimbi y'omuli w'omusolo olunaku olwaleero jjukira amu era akakiiko akasookerwa ddala komiti yasooka okukolebwawo era still omukyalo ono Kano Edith Nakalema aka State House aka anti corruption unit yasooka okahedinga ne bamugjawo ne bateekawo mulala saawa zino after 2 days nga mukulembeze gwanga akamala okwogerako gye tuli agambye Kano Edith Nakalema has been appointed as head of the State House Investors Protectorate Unit. Agenda kuuma ba Investor Protectorate Unit. Akoze kinene nnyo okulwanisa ebbula ly'emirimu mu Uganda oba nsimbi ya musolo era gye tuliko wano. Ogamba mukulembeze wa ggwanga. Era gwe mbuuzaako. Omanyi abakulembeze nali njogera ku bakulembeze namenya abakulembeze abenjoleza mu buyinza okumala ebbanga. Omuntu aba agala okwenjoleza mu buyinza nga asobola okuteekawo embeera yonna emusobozesa okulaba nga ekisanja ekyo kiggwako obanga alengera ewala eri kubanga ndowooza ekirooto kya President Museveni kyakufugira nsi eno emyaka 5 kati bino byonna bw'abikola mu abantu abatali analytical abatatunuulira nsonga nemuzisunsula muyinza okulowooza nti ebyo byonna bikolebwa naye biyinza okuba tebikyagatta ku ggwanga maaso awo nja kusomera embeera enteekateeka namutayiika ffe bannababufuzi ab'enkya abagenda okujja gye tuteekerateekera okwanjulira eggwanga lino lusobole okugenda mu maaso nga buli omu alifunamu ebyo byonna ebikolebwa biki ebitanakolebwa after 37 years in power kipya kiggwe kyoyinza okulowooza nti omukulembeze w'eggwanga asobola okukola ne ttiimu ye emaze mu buyinza emyaka 37 ebyo byonna ebikolebwa byakiguumaaza oyo yakuteekawo mbeera okulaba nga eggwanga ligenda mu maaso abakulembeze abalina eggwanga no balitwala mu maaso nga batuukiriza ebigendererwa byabwe ebyokukola ki ebyokulemera mu buyinza so ebyo byonna bikolebwa naye tebigenda kuteeka mmere mu nsawo ya munnayuganda oli omwavu ali wansi ogamba kano akakiiko kataddewo kagenda kubonya kagenda kwongera kutwala ssente za muyi wa musolo wabula kagenda kuyamba ba investor enguzi wano eri deep seated era n'omukulembeze agenda okudda mu buyinza maybe 226 oba 231 agenda kufuna obuzibu bw'amaanyi kubanga buno obubbi mmwe abakulembedde ensi eno ebbanga ddene bwe muyigiriza bannayuganda bonna okuva kwatunda ensi eno mpaka akola omulimu gwe weegomba ndowooza obubbi babutegedde nti kati itize part of engeri gye balina okubeera mu bulamu bw'ensi eno mu Uganda wano obubbi is the new normal obubbi wano
Wena oba ogeze mu ddwaliro omusawo n'akuzaalisa n'akulaba ng'ogenda oba tosobola namuleka genda atomuwaddeyo kantu oba owa polisi n'akwata owa traffic n'akwata naawe kikkakatako okola ki okumuwa kasente kubanga nga bw'okiyise ye new normal wano mu Uganda. So kati byonna byonna obukiiko obuteekebwawo bwonna tebulina kye busobola kukyusa Uganda eno okuggyako n'agamba ekintu soko mpulirize soko ntunuulire mpulirize wabula ekintu kye nagamba wabula ekintu kye nagamba nti ndowooza tulina okutuula wansi ntuloda abasajja ab'amagandula abasajja abambala amakanzu etubagulira emikeeka batuulengaawo balowooleze eggwanga ebyo byokulonda biveewo eso lwaki njogera ku 231 kubanga simanyi kigenda kubeerawo 226 simanyi bwe banaabirawo n'okulonda ensi esobola okutambula nga terina mukulembeze gula kisoboka Sseka andi kyenkugamba tulonde bano abasajja bannaddiini ab'amagandula batuulengaawo balowooleze ensi ng'ate tulina ow'eggandula we twalabye nga naye omukazi amusudde mu mukwano n'asulawo bwe amagandula omukwano guba mukwano ate omukwano gwanjawulo nnyo ku nsonga zino twogerako buli omu agwa mu mukwano twalemereddwa okubeera mu ddiini egyamanya amateeka gyakuzasoma omukazi n'amusula mu mukwano bannaddiini abasajja mbawe ekitiibwa teeza basobola okukulaakulanya eggwanga lino kakati lino sooka osimbewo akati awo tujja kuddawo waliwo ekintu kyembadde nga kinkulungutanya nga kinnumiza ddala omutwe awo ndowooza nga tunatera okuyingira covid awo gwali mwaka kisikando ya Luzias Bugingo 2019 okimanyi nze nakuma akabiriiti nze nawandika story asooka ku social media eyatinta ng'oluyiira ku Bugingo ne famire oli serious ku Bugingo ne famire genda obuuze ku abagoberezi ba Bugingo abali ardent abamugoberera buli wamu social media n'ewalala ne ku YouTube obagambe erinnya Sseka Bagenda buli bw'oli omuntu ng'alyogerako kikyowulira mutima gwo nawandika story yange ng'asaaga story negoyinga viral okuva olwo myaka emeka egyo myaka ndowooza ena gwomanyi embeera ya Bugingo ey'okukyaba mukyala we n'okumuyita omubbi abantu begaggawaza bangi omanyi embeera eyo eddaala yetutteko Luzias Bugingo dene omanyi embeera eyo eddaala yetutteko ba YouTuber simanyi nawe wali egyenyigiddemukko embeera eya Luzias Bugingo nnyo tugyenyigirangamu naye ebyo byonna nze mbasaba saagala ggwanga litambulire ku mbeera eyo nti omuntu bagenda muwogerako kumala emyaka ena abantu bagaggawale bakole ki oba baboogereko oba babikaminge famous utegeera tutambuliza eggwanga lino ku mbeera ey'okusaaga eggwanga lino tulitambuza ng'akatungulu era akagenda okuwotoka kakulya mu wiiki 3 ne kawotoka omusana nga guze bwe guti tulemeddwa okuzimba eggwanga okusimba eggwanga eriringa omuti ogw'omuvule obadde osimanyi nti n'omukulu pastor Luzias Bugingo anyumirwa nnyo nga amawuli embeera tevuddeewo kubanga is a journalist yakolako ku radio kale situbya journalist as such but is a media practitioner nti naye apracticinga amawulire musumba obe ali ekyo kigo kyolimu kwogerako byombi abiri businessman alina sort TV alina sort radio ate musumba kakati njagala vidiyo eno mugitambuze etuuke kwa Luzias Bugingo madde nkusaba abaana bonna abo abamu wali bakozesezaako ne bava ewo ne bagenda ku media houses endala oba ne babaako ebintu bye bakola ebirala bavudde ne boogera ensonga ezaali eyo nga bali eyo n'oyimirira ku kisuuti n'obaddamu ogenda kuva mwoyo omusajja wa Katonda era oyinza okumaliriza bubi kyenkusaba mbadde nsaba weefuge ositikinge to the scripture ositikinge osigale ku kitabo ekitukuvu okibikkulenga okisomenga osomese endiga nga bwewakolanga mu ntandikwa nesinga onoddangamu bano abaana abagenda ku mikutu egy'enjawulo ne boogera bye baagadde ku ggwe ogenda kuggwa vidiyo eno mugitambuze etuuke mu kanisa ya Luzias Bugingo asobolera ddala okuggwa kubanga tulabye abasajja ab'amaanyi ensi eno ezibeera n'abasajja ab'amaanyi singa taalemere ku nnono agenda kuggwa nkusaba toddamu baana abo kubanga bo balina bye baagala awo nga toddewo akati twogedde ku kakiiko akapya akakoleddwa Nakalema yakakulira njagala twogere ku bidi y'omukyala amanyiddwa nga Natasha omumanyi Museveni wali omuwuliddeko ebipande byafulumye edda president
2026 Muhoozi bamugobye oluvannyuma lw'okugenda n'amitinga taata we wiikendi nyini ewedde akakiiko ke aka tiimu Muhoozi MK kagenda mu State House kamitinga mu 7 kabeera ne mswetu ko tuyiteko kwa tuli ku politics and development akakiiko kane kamitinga president we Kaguta mu 7 Mr. Museveni bwe kavuddeyo twayise wonna kumbale otegedde bunyo Natasha Museveni ani Natasha Museveni bafulumya posta ye ng'eriko president 2026 agenda kubeera ku ballot waliwo ekimuganda okubeera ku ballot nedda tewali tekiriiwo atwebuuzeemu Museveni atuzannya kabadi ki Natasha Munnayuganda naye ayina eddembe ly'okukola ki okujja n'eyesimbawo kuba president nsuubira n'abavuga nga Bobi Wine n'abalala bagenda okumeruka nabo bagenda kujja bakole ki beesimbewo bw'abanga abantu abamwetoolodde bamuadvising maybe think tank ye emuadvising nti genda ofuuke president Natasha asobola okujja n'eyesimbawo oba ne Muhoozi asobola okujja n'eyesimbawo naye mmalabula ku byobufuzi kubanga bino ebintu ebimu sigenda babuusa lunaku lwaleero naye bino byonna nga bwe nkugambye bano abasajja bagezi bisobola okuteekebwawo nga batwaliriza obudde paka banaatuuka ku kintu ekiddako era batwale eggwanga lino mu maaso bwebafuge ekisaanya kye mwagamba mwaba emyaka emeka mwaba emyaka emeka oyagala kuapprovinga kiri ekimanyiddwa nga politics of diversion ekyokujja neyesimbawo sikiwakanya era these are wise people mu byobufuzi kubanga ebyobufuzi bya bulimba era president Museveni akugamba nnyo nti ebyobufuzi babirekere bo abasobola n'okulimba babirekere bo abagumira okuvumwa babirekere bo abatata biduduma abatafiyalinga criticism osegedde kubanga ebyobufuzi bya bulimba ensonga lwaki alabana ne bannaddiini obulabuta baleme kuyingira mu byabufuzi kuba mutuufu politics is a dirty game balina kusigala nga bali eno kubanga byo tebalina kugenda kuyingira mu byabufuzi politics is a dirty game therefore mumamwe abali ku opposition temufumiitiriza kutegeera diversion zijja kujja nnyo bintu binnyo bigenda kwogerwa abasajja bali nga bayisaawo ekyawe era bajja kituukiriza ekyokufugira ensi emyaka 5 ate kati gw'olabawo mbeera ki esobola okulemesa president Museveni okufugira ensi emyaka 5 baana be Muhoozi ayagala Natasha naye ayagala katugenda nani ate tekijja kuba waasi nnyo kubanga bw'anaaba agifugidde 5 oba n'agifiirako mutabani n'akwatamu eyo dynasty nga bakuleetinze dynasty eyo tegenda emyaka 10 nga bebafuga Muhoozi alina emyaka emeka ali mu myaka 5 kati Muhoozi senga watandika okufuga ensi n'agibawo ku myaka 8 bw'ogattako 5 egyataatawe sije emyaka 8 gw'olifugadde oba mutabani we alifugadde ensi yammwe therefore bwemuba musalawo kulwana nga mulwanyisa obwongo bwammwe n'embeera yonna gye musobola okukozesa okulwana okwetakuluzaako abantu bemulowooza nsi bwe mwetaaga mukikole ate mukikole kati kubanga nabagamba revolution is not an apple that falls when it is ripe ono omwana sabbiti yasazeewo neyejja mu budde ng'amaze okuba mukama we omanyi wayita minisita ow'emirimu minisita ow'okukola ekitegeeza alina n'obuyinza omusajja oyo abadde n'obuyinza obukwata obuteeka engalo ze mu ssente za Uganda abadde ne ssente n'emmundu naye ono omwana yagambye nina okubaako ettafaali lyenkola ki lyenteeka ku nsi eno minisita awummule mirembe tutunuulira ogenda mu reshuffles ezigenda okubeerawo mu mwezi gw'omukaaga president Museveni agenda kukola ze tuyita minister reshuffle oba cabinet reshuffles bangi nnyo nandu twakyali mu kkomera olw'amabaati abamu mu lugolobiye baamuwa bbeero n'abalala afanaganako ng'abo abamu baagazaayo still era wabaddewo enkyukakyuka mu reforms ezimu mu ggye lya gavumenti y'eggwanga president Museveni lyakoze inabidi okuba ng'agoberera reshuffles ezigenda okubeerawo besaagala kutunulamu nnyo because ab'amagye bo b'amagye naffe ebyaffe basirivu but the change of the political arena in concern with the development of the country nenga tandikira ku personal level haila zino oba changes ezikolebwa waggulu eno mitendera gino egya waggulu za affectinga zitya enkulakulana yange omuntu akeera ku makya nengenda nentunda engoye zange mu wino nengenda nengula kasoli wange nemuteeka ku kkubo nengenda nengula ebinyeebwa nembitambuza ku kkubo kino kizza oluvannyuma kinkibuuza kizza oluvannyuma lw'omusajja omu yakubiddwa ebifaananyi ng'ali ku kkomera eruzira ne bebi w'emyezi 9 nga maama we KCCA yamukwata ku mmande
nemusiba olw'okutambuza olw'okuteeka ebintu kuki ku kkubo vegetables ku kkubo nnyanja butungulu ki olw'eggulu bamanyaabo nemuyola n'ebitwe nemutwala mu kimuluzira maama ono naleka omwana ki ewaka wa myezi meka 9 njagala twogere ku bantu bwe bato n'ebyobufuzi birina engeri gye bitwafectingamu kati nga zino reshuffles zitandise okujja n'enkyukakyuka ebyobufuzi bikoseza ddala omuntu oyo gwe muyita owa wansi kubanga ebyobufuzi kitegeeza nti ebintu byonna ebikolebwa wati bayita offices nti abo bonna abantu bebateeka mu bitongole mu offices ez'enjawulo okukola enteekateeka ebintu byonna ebisobola okugobererwa munnayuganda oyo wa wansi oba owa waggulu okulaba nti ateeka akasente mu nsawo oba afuna ekyokulya oba abeera mulamu oba atambulira ku nguudo ennungi oba yeeyagala oba afuna essanyu oba afuna emirembe oba wateekebwawo n'embeera okumukuuma n'ebintu bye naye nga baani abakola ebintu ebyo bannabyabufuzi wetabeera bannabyabufuzi mu nsi ensi eyo tesobola kugenda mu maaso that's why twenyigira mu demokrasi ono abazungu baatuleetera okulonda abantu abo be twagala osekedde abantu abo bwe tubalonda tubasuubira nti balina okuteekerateekera eggwanga lino eggwanga ne likulaakulana oba ne lisigala emabega bwe tuba tulonze abantu abakulembeze abatali balungi eggwanga lisigala emabega oba ne ligenda mu maaso ebyobufuzi mu Amerika gyebiri ebyobufuzi mu UK gyebiri ebyobufuzi e Canada gyebiri ebyobufuzi mu nsi yonna weebiri naye okuba ali abasajja bateekebwa ku nninga abantu bano abaabalonda ne babateeka mu ntebe ezo beddako ne bakolera ddala ekyo ekyabatwala mu ntebe mwe mulonda abammwe bagenda mu palamenti kwebaka kuba balyake kuganda kusasula bakozi baabwe n'ebintu n'okutulugunya abantu be bakulembeze be mulonda wano naye singa mubadde mulonda abantu abo ne bategeera ekibalonza Uganda yabadde egenda mu maaso enguudo enfuzi olaba byonna abantu omuntu gwe wali byeruzira ng'ali mu mbeera bwetu olw'obwako esisi yamukwata ng'atadde obunyeebwa oba obugoyegoye ku nguudo byonna bijja olwaki olw'ebyobufuzi abakulembeze ababi tulina abakulembeze babi mu Uganda kino sijja kirumamu ja kiddamu olunaku olwaleero tukyuse embeera era nga bakyuke oba bave mu buyinza lwaki tulekulira mu Africa wante tulekulira tujja tandika okulekulira time what would be the best option for you kubana ababiri nga tugivaako ensonga nga tuva ku nsonga za hierarchy tukeko wansi kuba chairman b'ebyalo n'abantu ne ba law enforcement officers Natasha ne Muhozi what would be the best option for you for the development of this country socially economically probably singa mbadde mukkiriza kubanga nze nzikiriza mu majority singa mu bannayuganda mbadde mukkiriza nti kakati tukkiriza mzee akoye kakwasa abaana mweza MK yali badde better option lwaki okitekako mzee akoye njagala nga gwe era akoye Sseka Bagenda Sseka Bagenda nakwita Sseka Bagenda Sseka Bagenda tombuzaabuza who would be the best option eri gwe kyekibuuzo kyange singa nga taddewo embeera ndi bano ddala omu ku bajje kubanga nsobola kiganira abo nakyo tewali buzibu naye nze kubuuza singa ku best option twetaaga musajja ono Muhoozi Kayinde Rugaba you'd go with Muhoozi Kayinde oli alina empisa bamukuziza bulungi naye ndowooza tasobola nsi eno oli omuwala nashasha woman empowerment yaddawa naye Uganda tennatuukawo okufugibwa omukazi tetunnatuukawo awo olabye ebizibu byetusanze nga tulina prime minister omukazi ne vice president omukazi ebizibu byetulina mu ggwanga n'obimanyi olaba oba osula weebase tomanyi nsi eno etambula ebizibu bingi nnyo era nga bizze olwokuba tulina abakyala babiri waggulu awo abakyala mbawe ekitiibwa bannyange nze nkugambye Jessica Alupo hasn't lived to her job she hasn't actually mwema mu ratinga nga ngaba 10 muwayo nga buna then Nabbanja yalina amarojjorojjo ayogera nyinza omuwa omukaaga oba 5 awe mutuzaabuliza abana polisi maganya okayogere nnyo onsunye kankwanukule okimanyi nti nebeemupibe mwina olw'okuba boogera nnyo ekyo muyita performance mmwe naye nga si bwe kiri ate gwokiva okitulaga wano ate nkugambye olw'okuba mmwe bababikka olw'okuba mmwe babuyiwako evvu babuyiwako ettaka babubikako n'obusubi mwe mulowooza omuntu ayogere nnyo mwe mulowooza yakola
ne member of parliament atayogera mu parliament ngayogera nsonga ne member of parliament atayogera mu parliament ngayogera nsonga bajja mu lukuubo ba mu lujala parliament atayogera nga mugamba honorable ayogedde Kampala kumutwala okumufuga olina okuba ng'oli violent nga wenyigira mbyobufuzi ebyobulimba bajja kugamba omusajja oyo abadde wa gundi bakiyita obujeemu bakiyita bakya mu luzungu okujeema gundi mulina nga gye mukiyitamu kakati mwe mulonda abantu abajeema alwana ne gavumenti ne poliisi gwe bakubye tiyagasa emirundi emingi be mulonda awo tulina okuvaawo n'abasumba balina okuva wali ne badda ku bayibuli abantu abali rebellious kyogezaako gamba nja kijjukira mu maaso ekigambo kye mubadde mukozesa naye awa wetutwalekera ebintu byakwebuzabuza eggwanga lino liri bubi ate nga bannabyabufuzi bonna aba NRM n'aba opposition bali tutewo badde nkusaba nkubemu Katonda ekkoona ndeka abantu bayebenzezaamu amaanyi awo waliwo abantu abali awo waliwo abantu abali nkugambye abali mu buyinza obanga gwomu ku bali mu buyinza mugezaako kwenyereza mu buyinza omwana ali mukulabisa ono mwana Bobi Wine era okulabisa kukyagenda mu maaso ate kukoze nnyo okulabisa okwo kunagenda mu maaso nga kwegatta n'okusiba kwaffe kugenda mu maaso eggwanga tomanya tuyinza okusembula two candidates from the same family appearing on the ballot paper 226 two candidates it will be impossible kubanga tata wabo ayinza okubayita n'akola kinabagamba ezo muwala jjo oba omusajja zije oba omulenzi ajje what if muhoza akoze gundi ye political party ye kubanga alina bw'aba agikoze munnayuganda ajja kujja n'abalala bajje oba ku bawodi baba kunabako abantu 3 oba 20 bonna bajja kujja bannayuganda bwe tunaba tumaze okubagula obwongo bajja kusalawo ani alina obbakulembera nze ekimanyi by 2026 bannayuganda bajja kuba bagusa obwongo 2026 nga tukyatuula wano bannayuganda bajja kuba bakoze eki bagusa obwongo kakati njagala muwulize layini zino abantu abali awo abaagala okuguka obwongo n'okuddamu amaanyi n'okufuna embavu ezigamba ku bannabyabufuzi bano abajoloza eggwanga bunule nga bwewakola luli wuliriza if you want to be successful find out what the price is and then pay it. Bwe yagala okubeera omuntu asukkulumye ku balala. Find out what the price is. Tegeera omuwendo and then pay the price. Then ogusasule omuwendo. Buli muntu alina wakulaakulanye omuntu alina walaze abaddeko n'omuwendo gwasasula. Waliwo omuwendo gw'olina okusasula. Alozias Bujingo yajjira ku ifo okuva e Masaka. Bwe yajjira ku ifa n'abeera house boy ewamukulu Ssentongo. Bwe yava ewamukulu Ssentongo bwe yavumbavumba mu n'atandika obutembeeyi. Bwe yatandika obutembeeyi n'asondawo akasente n'agula essimu. Isimu ezo ennene ze mwetimbanga. Bwe yagula essimu eyo Ericsson eyo n'atandika okukuba essimu ku Impact FM. Bwe yakuba ne Alpha n'oweza Pastor Serwadda. Ng'egyalina eddoboozi esseeneekerevu eddungi bwe lityo. Gye yakubanga essimu ng'abawayo n'ennyiriri bagamba omwana ono ayinza okuba alimu embeera ey'enjawulo. Ne bateekawo okulonda abawuliriza ba Impact ne bamulonda okufuuka ani pulezidenti waabwe. Bwe yagenda eyo ng'afuuse pulezidenti w'abawuliriza the rest is history. Laba wafuuka omusumba ewa Serwadda bwafuuka omusumba ndowooza n'abanga omulenzi oyo ddala alina ekitone ekyamagezi n'okubikula Bayibuli n'afuuka omusumba. Bwe yafuuka omusumba according to him Pastor Serwadda n'atandika okumutulugunya. Bw'atandika okumutulugunya ne yeekyawa n'agamba wano kanveewo ntandika obusumba obuki obwange okadadda kakola ki kaddadda katonyawo katugendeko mulango bakamaffe small time tugenda kwa tukomawo ate nga tukyagenda mu maaso n'omukulu Sseka Bagenda wano enyenyini ku mpewo zaffe za Celeb Jazz. Fiba kafulumu kuba ebifaananyi n'okola video olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 noti 23 nya noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.
Kale amukulikeyo nnyo kyenjagala obajjukiza muno bana fucking montage studios bateekamu ssente Jesse Tours and Travel nabo bagamba yagala genda bweru yagala kukola airport pickup airport drop yagala genda mu nsi kingonoonya mulimu beekwate bajja kuba bakuyamba bannaffe aba GTM computers Kampala Road awo ku Kintu House woba ogenda nabo bajja kuba bakuwa computers ezakabye nnyo cameras ennungi nnyo buli kyagala kifaanagana ku bintu bya technology beekwate aba GTM computers kyali ne Sseka bagenda ng'ali kutu inspiringa bw'oba oyagala okulaakulana okalya kakola ki kadadda naye ogambye weyagala okulaakulana olina okusasula omuwendo mbadde ngamba naye kamusooke mmale akantu kano so kakati mukulu bugingo weyetamu ebyo ebintu byonna nabe wasabadda nga muyisizza bubi kati waliwo abaana abamuli obubi ennaku zino njagala obakyazeeko abaana abo nabo tubawulirizeko abantu baffe bawulirizeko nabo njagala obakyazeeko nabe nina ensonga zange olina omala obakyaza nina ensonga naye zengenda nga ntambulira mu bufu bwabwe nga bengenda okugamba kale tugende maaso abasajja agambye if you want to be successful find out what the price is and then pay it bwe oyagala okubeera okulaakulana n'okubeera asukkulumye ku balala bonna tegeera omuwendo gwolina okusasule olina kutambuza bigere okubaako gy'ogenda ng'onoonya ebintu byo tambula olina kusula ng'otunula olina kukola nnyo olina kulowooza nnyo olina kunoonya babagenda olina kunoonya simiifi olina kukolagana ne Umaru olina kukolagana naani ogwo gwe muwendo Oide, oliwo omusajja yagula essimu savings zonna azigulamu essimu n'atandika okukuba essimu lwaserwa dda gwe muwendo gwe yasasula era essaawa zino ali mu bintu bye tugende zuula omuwendo gundi olunyiriro lwegamba success is not the key to happiness okulaakulana si kyo ekisumuluzo ekyessanyu happiness is the key to success essanyu eriva munda muli happiness kyekisumuluzo yes ekigulawo essanyu bwe wawulira essanyu njogera ebintu bino nempulira essanyu mpandika wansi nempulira essanyu kyebayita obuwanguzi emboloka mugenda zivuga muzivuge naye lojja gituulamu ovuge kuva wano paka Fort Portal otuuke Fort Portal nga bwejja omanyi Fort Portal esinga wano okuba eyakabi ovuge okomeyo e Kampala nga tolina essanyu. So if you love what you are doing, you will be successful. Ojja kubeera muwanguzi. Ono omusajja kyagamba nti ewanguzi lyessanyu lyofunamu ekyo ekintu kyokola ki kyoyagala kyokoze oba kyokola ki kyokoze oba kyokola ng'oyagala kye bayita obuwanguzi otaddemu obwagala bw'oba oli muyimbi era tujja kukuwulira nti gw'okakabika ky'oyagala ssente bw'oba oli wa bizinesi era nebona oggulawo akaduuka bakasitoma engeri gyonna bakwatangamu ngeri gy'osimiringa n'ebirala byokola bwe baba bakuyitira nga weezuula kukola bizinesi tojja kuyombana bakasitoma ojja baaniriza bwe weezuula ng'olina kuba musumba lwaki oddamu bano abaana bizinesi zisobola okunyiga obunyizi zosobola okusoma ennyiriri ng'osoma nnyiriri bano ne basaanawo bonna katonda n'abakuba ne bagweri lwaki oddamu abantu ab'ensi nga wayitibwa owulidde success consists of getting up just one more time obuwanguzi than you fall buli kubanga oyimuka omulundi omulala wogwa yimukawo kusinga ekyo gy'ogudde absolutely don't look at how many times you've fallen naugamba if you fall 6 times stand up say 7 tokoowa kugwanga bwokola ki bw'oyimirira akazannyo k'obulamu kali all about falling and standing up you fall down and stand up buli omu golawo mu nsi muno yali aguddeko agwa nga bw'ayimirira President Museveni tuli ku byabufuzi nankulaakulana nti yayifugidde ensi myaka 37 nga muvumi oyo mumuvumi abamu bamuwana emyezi 3 nga taliiko kwali his business is to lead kyafu ye essanyu alijja buli watula ku ntebe nawulira nga akulembera Uganda essanyu eryange liri mu kuwandiika n'okwogera ebigambo bino byenjogera tugende mu maaso. Yes boss. It doesn't matter how slow you go as long as you not stop. N'oba otambula nga nsiriŋŋanyi esiriŋŋanyi yanguwamu ng'ekkovu. It doesn't matter. Ekkovu lyangwamu ng'enfudu. It doesn't matter. As long as you are. As long as you don't stop. Twatandika ne episode emu tulina mmeka kati tugenda ya 10 omanyi abantu abatuwadde abasuubidde nti tugenda kudda
bangi masa onja kusoma comment zaabwe abantu ba comment nze ne ngamba ya kakati tofaayo ampuliza muna Uganda abona ali mu mbeera gyolowooza nti munnabyabufuzi gwe walonda yagikuteekamu tofaayo butya mpola engeri gyotambulamu wabula okyagenda mu maaso genda maaso ng'otambula ogenda kutuukayo ekyo kikulu nnyo consideringa tekiri ku mirundi emeka gyogwa kiri ku mirundi emeka gyoyimuka kiri ku mirundi emeka gyotambudde empola oba ku speed kigyokozesa kasita oba ng'osigala okola ki osigala ne bw'ojja ng'ozimba ennyumba nga lunaku oteekako ettaffaali limu era omaliriza ennyumba okoze eki ogimaze n'agamba ndowooza wabyerabira nagamba nti okimanyi lwaki onneerabiza ebintu nga sinagambako andi kimanyi nti ebintu ndowooza bwali butonotono nayitayo buyisi katono nze mbiba mbijjukira ssebo nagamba nti omuntu asobola okubeera ne tampeko emu ndabye abawulu nga abadde ne tampeko 2 okumala emyaka 8 naate awo batulekemu Sseka bagenda tetujja kgenda abantu balina okukulaakulana ssebo ate badde nkugamba nti bayinza okugamba nti omuntu ayinza okukulaba n'akuzuula gwe ng'oganya okwezuula nagamba naye wali badde oyingira otandika okuvuga takisi oba wali badde oyingira obulimi oba wali badde osimba ekibira ky'emiti nobeera awo n'ogamba musajja emiti gyaŋŋamba okusimba gikulira mu myaka 25 nze myaka 25 kuva kati n'aba nkyaliwo kati nno ojja kubeerawo era singa bwe wali n'osimba emiti egyo emiti ojja gisimba gikole otomera n'okutema ng'okyaliwo tugende ku lunyiriri oluddako lugamba when it is obvious that the goals cannot be reached bwe kiba nga kirabikira ddala that the goals cannot be reached tosobola kutuukiriza ekyo ky'oyagala don't adjust the goals tokyusa by'oyagala adjust the action steps kyusa ebikolwa by'okola okwachivinga oba okutuukiriza ebyoyagala webulaba okuwalampa bbugwe n'ogezaako okumuwalampa n'agaana n'abanga agaanye todduka buddusi ku bbugwe n'oganza biganye n'ogenda okozesa mikono okozesa eddaala olimusa webali nnyo webali eddala nayogeranga naawe nze naggamba ni profesa layini eyo bagitegedde tugende ku layini endala alinda katono oba ng'obadde ng'olinnya ekizimbe ekiwanvu amadaala naye ng'olaba amadaala g'olinnyisa tegatuuka naye batuuka waggulu kyusa oddeyo okozesa lift weba teriiwo kozesa amadaala wowe wadde nga bweyagala genda Kaseese ng'olaba bw'onootambuza ebigere tojja kutuuka tokyusa kubo nti ate kati kangende embaala kuba kwe kumpi sigala ng'ogenda wa Kaseese muno okozesa baasi tugende ku lunyiriri olulala bakitegedde bulungi nnyo behind every successful man emabega w'obuli musajja there is a lot of unsuccessful years waliyo emyaka mingi nnyo egitibadde gitali gya buwanguzi egyokulemererwa omuntu bwakulaba ng'alina ewandu wakulaba mu kwesiima aba alowooza maybe bakuzaala oli bwotyo kituufu era bamanyi okuyimirira ne bagamba yiye omwana oyo omwana ng'alina omukisa ayinza okugamba nti oli lake mwe Katonda abaagala yiraba abaana abo abato be beeyagalye mu bulamu bw'ensi eno tetwalya ki buli muntu gwolaba ne waba alina emyaka 19 oba 18 oba 2 oba 3 oba 5 bw'omulaba ng'alina waatudde nga yeeyagala aba alina by'ayiseemu unfortunately bajjajjaffe abamu abatuukira ku lunyiriri luno olw'engenda okugamba olugamba grey hair is not a sign of wisdom, it is a sign of old age. Abatuukira mu lunyiriri olwo olugamba nti envi si kabonero kakuba mugezi waba kabonero ka bukadde bo balowooza nti omuntu okuba mwana muto talina byalabye abaana balabye ebintu eno kyalo bagita serebu jazz otulwa n'abaana abayimba ennyimba ez'amaanyi nga baana bato singa obatuuza bulungi n'obabuuza bye bayiseemu nabo baayitamu ebyo byennyini abalala abakuze mu myaka bye baayitamu okutuukayo eyo babonaabona. So therefore behind every successful man waliyo emyaka mingi nnyo egy'amaziga, waliyo emyaka mingi nnyo egy'okugwamu essuubi, waliyo emyaka mingi nnyo egy'okubeera olwekubagiza, waliyo emyaka mingi nnyo egy'okusuffering from rejection, waliyo emyaka mingi nnyo egy'okulekebwawo n'okuwuliriza ennyiriri ezigamba gwe tojja kusobola. Who taatawo yali ani? Jjajjaawo yali ani? Olinga ayagala omenyawo analogy egamba muno obukadde magezi. Obukadde gayinza okuba magezi to a certain extent, naye n'omusajja yagamba philosophy omugezi
ze zimukunyiriza ensinga okukkiririzamu kubanga nazikolako analysis n'ekizuula nti ddala wali amazima g'amaanyi yagali mabega wa layini eyo. Layini eyo egamba grey hair is not a sign of wisdom, it is a sign of old age. Envi si kabonero kaki kamagezi kakuba mugezi kabonero kabuki kabukadde njagala tufune eddakiika 2 awo tugenda okukoma leero kubanga shera leero kubadde muliro tuya enkulaakulana tuya n'ebyobufuzi bishepinze bitya enkulaakulana yo ng'omuntu netumaliriza ku nyiriri ezo 5 zetubawadde. Njagala okweddakiika emu 2 you inspire the nation bigambe bateeseteese then tugalire kati ngamaliriza. There are 2 types of people who will tell you that you cannot make a difference in the world. Those who are afraid to try and those who are afraid you will succeed. Waliwo abantu balika bibiri mu nsi muno. Abantu abalowooza nti ki tojja kukikola nti tosobola kuwangula, n'abo abatya nti osobola okuwangula. Bannaye abatulaba olunaku olwaliro abatulabye olunaku olwaliro abantu abasinga tebaagala obeera oli awo Smith. Abantu abasinga wootuuse wonna ewantu abasinga wootuuse oyiseewo nakuwaguza, oyiseewo nakugenda olina okugenda on a daily basis, n'ogendawo oba oli mulwadde oba toli mulwadde oba weetegese oba teweetegese, n'ogamba nti obuvunaanyizibwa bwange okukola show ku lunaku olwa Sande n'obeerawo. Naye kyoba omanya nti abo bonna abantu abaseka n'abalowooza nti bakwagala nnyo, abalowooza nti baagala bamuwozi n'abalala abamu tebaagala. Wabula muwozi yajja okusalawo oba Natasha yajja okusalawo nti kaakati ngenda kufuuka pulezidenti era akole buli kimu kyalina okukola okulaba ng'afuuka ki pulezidenti. Ne Bobi Wine bw'atyo n'abalala bonna bwe batyo. Abantu abasinga tebatwagaliza, abantu abasinga tebaagala ogenda awo olina okugenda. Naye gwe salawo olunaku olwaleero nti kyewasalawo okukola emyaka mingi nnyo emabega oba leero oba olunaku olw'eggulo, kola buli kimu okulaba ng'okola ki okituukiriza. Wadde tuli mu nsi nga bannabyabufuzi batufuga bubi, wadde tuli mu nsi nga ensonga 10 ezaalambikibwa mu 1986 n'ejjo ly'abalamu wano 2012 ebintu ebisinga tebituukiridde, tusobolera ddala okwekolamu omulimu. Ffe nga bannayuganda buli muntu ali awampuliriza n'ogamba wadde bino biganye bannabyabufuzi bandisappointinze, nze ngenda kuba omuntu ow'enjawulo. Nze nasalawo emyaka mingi nnyo emabega nga ndi Makerere University n'engamba ngenda kukyusa ensi eno. Bwe nakyogera eri bannange bakwano bange abasinga banjabulira, bakwano bange abasinga bampita omuntu ali crazy. They told me don't aim so high, people are going to think you are crazy. You are going to tell Smith don't aim so high, people are going to think you are crazy. Waleta program eno kuwata ku nsi waliwo abantu abagenda okutuukirira bagambe no ebyo maybe tebijja kukola, tukole kino ekidduka amangu, tukusima akatungulu kakule mangu, tukatwale mu katale abantu bakalye, weeks 3 tukajja kuba kakuze. Wabula tusimba omuti omuvule, tusimba omuti ogw'amaanyi ogenda okukata ku nsi eno. Egyo emiti gye twagala mu nsi eno tuyigire ku basajja abatufidde emyaka 37. That is endurance, that is persistence, that is patience, that is butata bigambo by'abantu, that is okuba abagumu. Dadi tulina okuyigira ku basajja abo naye tumala bayigirako tutegeere nti fine tubayigiddeko biki bye tulina okukyusa mu mbeera eyo. Naffe tulina kulemerako oba kuvaako, tulina kulemerako naddala nga ofumitiriza ku kigambo kye bayita democracy. Democracy involvinga abantu bonna. Democracy abantu batuula oba meeting y'ekika ne bakulonda gwe Smith gwe mukulu w'ekika. Therefore you are answerable to those people out there. Gwe musajja gwe oba mukyala gwe oba mwana gwe ali eyo akaaba amaziga osobola okuwangula vako ebyo nabyowulira ebiri mu ndowooza ebikutomera buli lunaku. Wabula weezuule nga bwe nagamba banga omusana banga emmeezi banga ennyanja eyo etuwa ebyennyanja manya ekigendererwa kyo, manya ebigendererwa byo. Bw'ona obimanya ojja kuzimba Uganda empya ne baana abuusi ne bafa bonna ne baggwawo, ne bafa bonna ne baggwawo. Uganda ejja kusigala ng'egenda maaso. Waakiri ebinyonyi binazimba ensi eno. Omusajja agamba nti Bayibuli egamba nti bwe baba baganye okwogera mmwe abagobera Yesu Kristo amajja gajja kuli mukagogere. Bwati wabagenda kuli mukagogere. Sseka Bagenda twagala omwebazaako enjawulo olunaku lwa Sande tujja kuba tukwatagana olunaku luddako. Twagala nnyo beebaza mwena abagobera programu zino ate ne musubscribinga ne mukomentinga ne musharinga buli wamu ononona Sande bagenda maaso nga baziraba. Ebiseera ebisinga programu bagamba ebiryo
ebiwooma bigwa byokya always tumaliriza ku point bwe mba nsubira nti nalina mugamba singa bayongeddeyo because of time tubeera n'ensaawa mbale nga mukimanyi naye nga tubeerawo kuba Ggula Obwongo program wadde bagiyita Ggula Obwongo nange Shadik Smith sikoze nzekka nkoze ne Sseka Bagenda njagala omwebazaako ensuso olwokuba munasooka okujja ate n'abeerawo buli luvannyuma lwa wiiki ku Sunday nagezaako kubanga Ggula abantu Obwongo bannaffe ba King Montage Studios bagamba muno genda naye wali ennankula ku bitaala bakube ebifaananyi ebya buli kika ku buli mukolo gonna onooba obyekutte trust me tojja kwejjusa kubanga siranga muntu nga simaze mugezesaako banoonyeko ku social media zaabwe Instagram, Twitter, TikTok na buli wamu onawo osobola kwa Facebook nayo gye bali like nga page yaabwe olaba emirimu gyabwe osobola kubanga bakubirako ku 07024425 bannaffe abajjese tours and travel nga nabo bulijjo mba bayimbirira bano batambuza abantu mu nsi ez'enjawulo bulira Jesse Tours and Travel mu buli nsi yonna n'oba oyagala funa vacation wano mu ggwanga lya Uganda oyagala hotel booking oyagala simanya kutambuza Uganda na kulambuza weekwate bannaffe aba Jesse Tours and Travel oba oyagala genda weeru kukola mulimu genda still ku Jesse Tours and Travel obeere nga ate obeekwasa bulungi nnyo osobola kubanga nabo bakutambuza amawanga ate bakufunira omulimu ogenda okubanga gukuwa ssente gukyusa obulamu bwo bannaffe aba GTM Computers awo Kampala Road nabo bagamba muno beeyungeko ku buli tekinologi enenenena gwe wandiyagadde okubanga okolaki ng'obafunako computers laptops mouse cables buli kimu ne internet cables networking mu office yo oli bweru ena business oyagala kuteeramu kamera baziteeka mu linyo nobeera ng'oli bweru mu nsi nga UK Canada naye nga atosa okubanga olaba ekigenda maaso mu business yo e Uganda beekwate babayita bannaffe aba GTM Computers awo Kampala Road ku Kintu House level 1 edduuka nja kwazambi babuulire naye nga ogenda ku level 1 ojja giraba dduuka ddene nnyo ddungi lina amatala malungi nnyo era ojja kuolaba computers ezo nga bwe nzigambye nze King Smith tukwatagane ate olunaku olunabaluddako atakumira mpeera abankumire nkoze ne Vanessa nenkola ne Umaru ku kamera zo okulaba munate bakutusako ebifaananyi ebirungi webiti musibe bulungi mwebaka